waliwo omuwagizi wa Kyagulanyi bamuyita Masaaba mbu Momo 19 ne Dax Katero bamufeze miliyoni 7.5. Mwagamba mu nsi mulimu olutalo era abavubuka baavu tabalina wadde 10 n'eki kati yatunze eki. Ye mu nsi erimu olutalo nga Kongo waliwo omuntu agula ekintu ekitegeeza muvumirira ensi yammwe nga mwagala kuddukira bweru wa ggwanga. Kubanga gobo ngamba nti osobola okuraisinga miliyoni 7.5 ate sizokka oddukire bweru w'eggwanga. Kitegeeza miliyoni 7.5 osozikozesa okkulaakulana kubanga eggwanga lirimu abantu obukadde 45 abatali wano sigama bali ebweru kuba bali ebweru tebabala babala bali wano mu Uganda. Kati mugamba mbwakamwanyi kali mwanyi yino weeri yino tuli mu kunoga ate bwe tumala okutuna tugenda kugulamu ettaka mu Light Properties. Light Properties batunzi b'ettaka bakyasinze. Kati emwanyi yino wane Masaka mwanyi terimba emwanyi tuzirina sente tuzirakalinza omulembe gwa Museveni ngwagazaaki ndya nywa nevuga mirembe wejiri ekirala emwanyi egenda mu kati mu Acholi region kubanga abacholi babadde n'ettaka tebalina kye balikozesa tutambula abantu balaga akamwanyi kaakano mbwe mwanyi zaagwe ebbeeyi sembera bulungi eno Lazaro mbwe mwanyi zaagwe ebbeeyi njagala ombuulire kati zigula sente mmeka. Mutambula n'engombo za social media nte mmanyi kiri ku ground olwalere mwanyi eri ku bbeeyi era mwanyi tugirina. Kati OWC egenda kuwa abacholi emwanyi batandika okulima era tuwebaza gavumenti okulaba nti etaddemu sente okulaba nti abantu ba Northern Uganda ettaka tebalireka ofa ne lyonooneka oba ne balundiramu emisu. Kati ettaka ly'omu Acholi region eddene bwe tuligenda tandika okulima emwanyi kubanga obutungulu ne soya babadde balima tebyenkana mwanyi. Muganda wange emwanyi erimu sente emwanyi jango balage emwanyi yino tugirina ate bwe tumala tugetugula ettaka mu Light Properties yino olaba nze Dr. T kugamba aba Light Properties kubanga era olufa wano ngenda kusasula ettaka la tulina ettaka letusasulayo ne mukadde nakijoba. So kati mwogere aboogera we bali naye abakola ki era abalina sente n'abavubuka balina sente. Kati gwoli mu kampa oli kadama ovumira abantu Saudi Arabia nze nkola kubukedde nkola ne OWC ate wuno ndi mu mwanyi. Kati nze omulembe gwa Museveni ngwagazaaki era lwaki ntunda wana akataka kenna mu mwanyi ngende mu Abu Dhabi no status Benz mweraba.